Omukyala Omusilaam every Sunday from 7 p.m. to 8 p.m. with Hajjat, Shania, Kigozi. Omukyala, oyagala okweyongera okuyiga obusiraamu bwo? Oyagala okusomesebwa abakugu mu ddiini era okufuna ebyokuyiga mu busiraamu bwo? Tosubwa. Program Omukyala Omusilaam wano ku GTV ne Hajjat Shania Kigozi, Mother of Orphans. Buli lwa Sunday okuva ku ssaawa emu mpaka 2 ez'ekiro ng'oyiga okuguka era ofuna ebyokulabirako ku ngeri omukyala Omusiraamu gy'asaanidde okutambula mu lugendo lw'eddiini ssaako obulamu bw'ensi wano ku GTV. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباد Shania Kigozi mama bamulekwa program yaffe Omukyala Omusilaam babuzaako abaagalwa abalungi abatulaba n'abatuwuliriza mwebale kwekumira ku GTV. Olunaku olwaleero alhamdulillah tuli ne sister waffe inshallah gyababuuzaako era abeeyanjulire naye nga olunaku olwaleero tulina tunulira omulamwa gwaffe obulamu bwo gwe mukululo gwo. Mukululo ki gwolese eri umma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, omukululo gy'obadde okolera, omukululo ku kyalo kw'osula awamu ne yani mu life yaffe mukululo ki gw'omuntu gwoleka ate oba omukululo kye ki. So inshallah taala ngenda saba sister atubuzeeko era atweyanjule biidhni rahman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Abatuwuliriza abatulaba mbalamusizza nnyo. Erinnya lyange Fatuma Namuju, founder wa Legacy Club. Ndi mukyala mufumbo, ndi mukyala muzadde, ndi mukyala akola emirimu egy'enjawulo era ng'emirimu egisinga ngikolera waka wange. Nsanyuse nnyo okunkyaza olunaku luno. Nsaba Allah atugayidingemu ebyo bye tugenda okwogera bi-impactinge umma ye biidhinillah. Yennyabo tweyanziza nnyo sister inshallah taala. Batulaba eyo bajjajja bange omujjajjange jjajja Musa gwe nasigaza yekka ne bakyala be bonna bajjajja bange mwenna abalungi, bamaama bange bataata bange mwenna bakyala bataata bange taata Kagaŋŋanya, mwebale kwekumira ku GTV. Abantu mwenna abatulaba programu yaffe eno bwetuuka buli kimu okisazaamu. Abatulaba ku social media handles tubaganye kusaba Allah subhanahu wa ta'ala abatukuumire. Abasiraamu baffe mwenna abali eyo tubasaba muleete obulango ku TV yaffe eno eŋŋanzi, TV etaliiko byesittaza, TV eyasalawo okukola ebyo byokka Allah subhanahu wa ta'ala bye yatulagira okukola. Sister Fatima, omuntu ali eyo yandiyagadde okumanya omukululo kye ki? Omukululo buli muntu ayinza okukutegeera mu mbeera ez'enjawulo kubanga waliwo ebigambo bye twogera mu lulimi nga okukikondako obukoonyi tekyetaaga nnyo okugaziya ng'omuntu kimugira mu bwongo. Ne wabaawo n'ebigambo nga bw'okyogera omuntu takitegeera oba takiwulirangako. Ne kati omukululo nkakasa nga buli muntu bw'oyogera ku kigambo omukululo kitegeerekeka. Kyetwaliise legacy mu luzungu. Naye nga nja kinnyonnyola nti omukululo kyekintu omuntu kyaleka ebbanga Allah ng'amaze okumutwala. Naye ng'omukululo guno gukolebwa ng'oli mulamu. Kino ky'ogenda okuleka okireka ng'oli muki? N'oli mulamu. So omubaka yatulekera ebintu sallallahu alaihi wasallam yatulekera ebintu ebyo ebisatu omuntu byalina okuteekako essira. N'atugamba nti mulimu omwana omulongoofu anaakusabirako nga Mungu akujjuludde. So naye mukululo aiwa actually omukululo ogusinga obukulu kino kankitekinge ku side y'abazadde naddala omukyala
yalibadde mwana wo kuba Hajjat omwana wo bw'aba mulungi bagamba nti nange Hajjat mashallah banaye yakuza bulungi omwana we kizibu nnyo era tekisangika nnyo kisanga nti bane omusajja yakuza bulungi abaana seera ne wabeera mwana mubi mu mpisa era bajja gamba nati bagamba nti omwana omubi avumaganya nnyina kakati omukululo gwali badde gusinga okuba ogw'amaanyi ffe ng'abazadde tubadde tulina guteeka nnyo essira ku baana baffe tuddeyo nnyo ku nkuza y'abaana baffe challenge y'amaanyi olwaleero then ensonga ey'okubiri yali badde irimu egasa kati Hajjat nga bw'otuleeta wano buli omu n'aleetayo kiki kyakola ki kyalowooza nti mu bintu bye tuwogerako mu mukululo mubaamu ako nti olina okuleka irimu egasa then ekintu ekyokusatu ye sodakatul jaliya ekulukuta oba ozimbye essomero oba okoze eddwaliro oba ozimbye ennyumba z'abamulekwa nkulira nnyo mu programu z'abaana bamulekwa ekintu kyonna kyoleka nga kigenda kugasa abalala n'ebbanga eki eddene kati mu bufunze nsobola okudefining oba nsobola okunnyonnyola omukululo nga ekintu ky'ogenda okuleka nga kigenda kugasa bw'oba okirekedde ate nga naye bw'oba ogenze osigala okifunamu empeera bwe nti bwesobola okunnyonnyola omukululo ebikolwa bingi abantu bye tukola waliwo ebirungi waliyo n'ebibi weeyogera ku mukululo oba ofokasinga ku biriwa byonna nti ebirungi mukululo awamu n'ebibi mukululo byonna mukululo bwe nti bwenjo kyogera kubanga omukululo kyekintu kyonna ffe kitugenda okujjukirako ate nga mu kukujjukirako Hajjat ffe tutandika okwogerako nga tonnaba nagenda mu kabuli wadde si kituufu naye nga wekitandikira nti ani yafudde Hajjat Shania Kigozi oli mama wabamulekwa bambi abadde ayagala nnyo obumulekwa ekyo kyobadde owangaaliramu ffe kyetukola ki kibagenda okujjukirako so ne wooba nti tugeze nti ani yafudde nti mukyala gundi yafudde omukazi oyo yabadde mwenzi oba abadde malaayo omukazi oyo yabadde avuma abantu ku kyalo bwe buwangaazi kitugenda okujjukira wabula mweno programu tukubiriza abantu kuva eri mu mukululo gwe twali badde tugamba nti ogutali mulungi ne tudda mu kintu kyetumanyi nti bw'onaaba okiresse kubanga the end of the day Hajjat byonna mu duniya tubikola era mwetuli ate tujjukire nnyo gye tugenda omanyi awo twerabirawo nnyo kati n'olaba nga duniya ekutwala wano n'ekutwala wali n'ekutwala wano naye buli wooba in mind nga gwe buli woobeera awo ojjukira nti Allah wange bwampitira wano nyanjulayo ki kwegamba kikuleetera okwekuba mu mutima n'okwezza otambulire ku nsonga entuufu z'omanyi nti zijja kuvaako oba oli awo ejja naayo omuzadde ali atulaba naddala bamaama naddala bamaama ko programu eno y'abakyala okusinga wadde n'abaami tetubagaana kuyiga sometimes tuleeta topics nga zibakwatako mukululo ki omutuufu gwe yandirese emabega oba eri abaana be oba eri public oba eri omwami we oba eri yani anything nga bwe twayogedde katutandika nti omukyala omukululo gwo nga tonnabagenda neighbor akutenda empisa oba abaana bamulirwana kangereze ku gwe Hajjat oli mukulabirira Mungu akuyisizaako okulabira bamulekwa naye n'oba nga ewuwo tolekaayo mmere naye nga to oyagala nnyo abaana bano boolabirira basooke bafune mu mbeera nti bamulekwa simanyi butya bwe batusobola tujajinga mukaawa abasomye ku bitabo okutusingako naye mbaka sala salama yatugamba nti sadaka esinga okuba ennungi eyo ey'abantu kakati tosobola kuva wano n'ogenda osomesa empisa ennungi ng'ate abaana bo tozibasomesezza n'ogenda n'osaddaaka ennyama tufe tukulaba wano osaddaaka kino osaddaaka ate ng'ababo basula njala tekimakinga sense kale n'omukyala atandikire awo wennyini Allah bwe yamutadde naddala katugere ku mukyala tugeze omufumbo oba yenna alina wawangaalira ng'alina abamulabira kubanga abantu sometimes tebakwogerako byawaka byokola ebyawaka bitera nnyo kubeera private
ffe abantu tujajinga maaso nyambala n'ebikolwa n'ebiki ebikuva ku lulimi lwo katutunulire nnyo nga of course tujaga nti omukyala yandirese abaana abalungi naye wali abakyala abalungi betumanyi nga mulungi n'agezaako kyasobola omwana n'akola ki nebigaana omukyala nga wa hijab naye n'agezaako gamba omwana we ayambala hijab ng'oluusi omwana ajambala mu appearance ya nnyina naye nga wava mu maaso ga nnyina bakyala bangi betulabye nga bambala bulungi naye nga abaana baabwe baagaana okwambala obulungi bangi betulabye nga tamanyi na tesiti ya mwenge naye ng'omwana we munywi ne wakadde akoze eki ate kuba bazadde balina time gye batukanga takyasobola kuleekaana agamba Allah yamanyi naye nga she also tried. Nze no Hajjat embeera eyo nja ginnyonnyolera mu mbeera ya mirundi ng'esatu esooka tukkirize nti waliwo ebintu bye tufuna nga bigezo. Okuzaala tekitegeeza nti Allah wabakuwadde ekirabo ky'abaana balina kuba balongoofu teeka naye ffe ng'abazadde tulina bye tuteekawo abaana bano okusobola bakola ki okubakyusa era ekyokubiri nti omuzadde omwana ky'omugamba ebiseera ebisinga takikola ky'omulagira mwana gwe genda osaale mwana gwe nagambye omukazi abeera muyonjo omwana ebiseera ebisinga kyalaba kyokola kyakola kyova batuga nti abaana ndabirwamu zawaka waffe ye kyalaba naye kyakola ki kati nze si kyangu Allah abampadde nnyo nsaba Allah akimpe nange nsaba Allah ansaasire akimpe n'abaana bange akibampeere kiyinza okwewuunyisa okusanga omwana wange ng'ayambadde nikaabu kubanga maama tugikola ki tujambala nsaba Allah fenna ayongere otulungamya atunyweze kakati kyalaba omwana kyokola gwe maama naddala naye kyakoppa kakati ne tuddeyo ku kiri nti ate bayinza okusanga nti Hajjat nsaba Allah akutaase nti oyambadde bwotyo obeera mukyala nga masha Allah tabarakallah naye ng'ate omwana gw'ozadde avaamu embeera nga nti gujja okusanga nga atambula bwereere gujja okusanga nga anywa omwenge ebiseera ebisinga gwe maama oyinza okwekolamu guno omulimu naye ate oyo omwana n'omulekerera oba oyinza okwekolamu guno omulimu nga n'omwana omufubako naye ekikulu mu byonna naddala mu nkuza y'abaana nze gyensinza okulaba nga eri so challenging naddala ku guno omulembe gwaffe dwa kusabira nnyo baana tubalage bye balina okukola tukole nabo bye balina okukola naye tubasabire nnyo tukyagenda mu maaso programu yaffe omukyala omusiraamu tetwerabira nti ebeerawo buli lwasande okuva saawa emu paka saawa 2 ne tugiddamu ku lwokutaano kuva saawa 8 mpaka saawa 9 so abagimisinze ku sande okyasobola ogenda mu maaso nola programu yaffe ku lwokutaano kuba eba eddibwamu Ilbab House Ham Shopping Ground shop A99 A98 tulina hijabs tulina amakanzu amalungi okuva Saudi Arabia, Dubai, Egypt tulina n'ebya perfumes ennungi n'ebirala bingi mujje mutukyalireko inshallah taala so tubadde tukyagenda mu maaso ne programu yaffe omulamwa gwaffe ogwaleero ogw'omukululo mukyala yenna ali eyo mukululo kigwolese mukululo omwo mwe muli abaana bo mwe muli abantu abooluganda bagenda kwogerako ki saidi y'omwami wo bagenda kwogerako ki ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam egenda kwogerako ki kuba kati bakyala bangi abakolera obusiraamu n'essaawa ya leero tulina abakyala bangi abavuddeyo naye kikyolese yeggwa omukyala omu gwe tugenda okwogerako nti oyo omukyala yali muvumi ku kyalo oyo gwe bwe tugenda okwogerako nti bannange oyo omukyala yali talaba ku musajja yenna oyo gwe bwe tugenda okwogerako gw'olina abaana abanywi b'enjaga gw'olina abaana abeetunda gw'olina abaana bafuukidde abantu ebizibu ku kyalo gw'olina abaana abatemu abasaanyawo obulamu bw'abantu ddala mukululo ki gwolese okkiriza nange nti your life is your legacy na sister Fatima we yatugamba nam sister tukyagenda mu maaso tubadde twogera ku omukululo gwandibadde mulungi omukululo gwandibadde mubi era abantu abali eyo nga ebikolwa byabwe tebyandibadde birungi kwogerwako oluvannyuma lwabwe nga otunyonyodde nti omukululo gubeerawo ng'omaze okugenda okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala
kiki wandigambye abantu abo in case omuntu alina omukululo naye ng'omukululo ogwo bigenda beera bibi byebeere bwetwoggerwako kuba omuntu otunyonyodde nti atandika okwogerwako okuva olunaku lwe bagambye nti gundi afudde mulimu n'abamu ng'omukululo gwabwe tegunnaba naye ate people change nti oyinza obeera ng'owangadde ng'oli muntu mubi naye ebikolwa byo ku end ne biba birungi abantu ne beerabira ebibi byonna byonna so abantu abo wandibadde obagamba ki nti okyalina essaawa eno byokola naye ng'omanyi ddala binyiiza Katonda omanyi ddala binyiiza society mw'owangaalira binyiiza famire yo binyiiza omwami wo binyiiza n'abaana bo waliyo bamaama nga ddala bamaama babi kiki wandigambye Barakallahu fiik sister Shania. Ekintu kino kyakusooka kufumiitiriza n'obaako wootudde n'olowooza nga bwe nakugambye nti obulabu buno omuntu abujaajaamya yamanyi nti bwe tufa bikomaawo ne buli wojjukira nti obulamu buno oluvannyuma lw'okufa tulina we tudda ate akaseera akatagenda kuddamu nti twafudde omulundi omulala oba twakoze tutya kakati buli woofumiitiriza we tudda nga Allah oluvannyuma lw'okututwala weekuba mu mutima kati tudde ku mukyala ewaka tugeze abakyala naddala wamala okufumbirwa bano eno gy'ava abaamukuza beerabirira ddala n'abeera nti kaakati nze nafunye obufumbo bwange omwami wange gwentegerera era bakyenyumirizaamu nnyo tetuganye kuba kigambibwa era nga kituufu nti eri wansi wa bigere byaki bya mwami wo naye abange omwami ayina wajja okukoma n'omwana ayina wajja omuteeka n'omuzaddewo ayina walina okubeera kaakati tuyina okuba nga tuvugira ddala omukululo okuviira ddala mu famirizi zaffe eyo gye baatuzaala boddayo ewaka taatawo maamawo akwogerako ki bakumanye nga omwana atya Allah we omwana alina empisa omwana omukkakkamu omwana ayagala okuyamba omwana alina ekisa oba bakumanye ng'omwana nti oyo muno yafuna n'essente n'agagawala waliyo n'ababoggolera abazadde yafuna ssente naye nga teri ateesa mu famire kino kyatuuka ku kyalo kyaffe gwoba okyali kubaboggolera abazadde twalaba n'amaaso gange omuntu ng'asiba mukadde we ku miguwa n'amukuba kibooko ngo tusaba tusaasire kaakati naye byonna ze Hajjat ebintu bino mbikubira ku sayidi ya butategeera ddiini yakuwakanya kubanga waliwo abantu b'osanga eyo nga boogera nga bakyaline mu level y'okuwakanya nti naye kyoga nti nno we tunaafa wali okuzuukira okimanyi nti wali omuntu nga musiraamu ng'osala naye naye omanyi nti osobola kubeera n'omuntu Hajjat ng'osala naye asiiba ayambala bulungi naye nga muyinza okuddawo emutuddawo naye linakufaati kyogamba nti omuntu bwanaafa ajja kuddamu azuukire kyoba kino olunaku lw'enkomerero wejjeru nga tannaba kukakasa naye bwe tunaamala okukakasa nti ebintu bino bituufu gye biri Hajjat tujja kwekuba mu mutima era bwe weekuba mu mutima otegeere first of all nze ngamba nnyo abantu sooka weezuule weetegeere gwe nga gw'omuntu kiki kye waaliyagadde kubanga ebintu bingi amakubo mangi getuyitiramu mu bali tusaasira oba oli akutuwejjana naye gwe wa osobola okusinga okufunza sooka weezuule nti amaanyi gange mu kino ekintu gali luddawa nze ngamba nnyo abantu buli wofunanga omuntu ng'akugamba ebintu bisatu nti obiri naga sisa oli no beautiful n'owokubiri ngo tebali mu wantu wamu gundi oli beautiful omanyi oli mulungi n'empisa kyeziri ogwo omukululo gw'ogambye tuleme kukozesa nnyo mbeera zaffe kubeera nga oba tugambe nti wabaawo ekitugambiddwako okukitwala nti tukitwala bubi bwe mba ngambye nti ekituufu sisita nkuliraanye naye ekituufu perfume eri haramu n'omulala n'okera nagamba perfume eri haramu katwete ebintu ebitali bibi nnyo n'omulala ekyandibadde ekituufu kukireka so naffe munda osobola okwezuula nti olina omuze omubi nti naye ekituufu ddala lwaki oli mubbi gundi oyo temuliraanye ensawo yo naawe n'otegeera nti wajjamu ssente n'omulala enkyana agamba okimanyi osobola okwezuula ate no Hajjat akuleko n'ekintu ekirala Allah alina engeri gye yakola omuntu bw'okimanyi Hajjat n'oba tonnakisoma
ekintu nga kibi omutima gukiwulira kino kyenkola si kirungi wadde nga sinaba kugamba kituufu Allah ayina engeri gye yakolamu omuntu naye nga tuzeeko wali katono nnyo nti Hajjati omuntu we yeezuula n'amanya nti amaanyi gange gali wano tugeze njagala nnyo okwogerako n'abakyala ku ebyo bye mba njize n'obanga ekyo oyongera ki improvinga naye weba ngenda okwogera n'abakyala nnakusooka kusoma bwe mmala okusoma ntegeere bwe mmala okutegeera nteeke mu nkola bwe mmala okuteeka mu nkola nange ngende nsomesa abalala ng'omaze okwezuula nti papa si oba kooliyo eri mu busomesa papa si oba kooliyo erabika eri nga gwe buli wosanga akaana akato bambi ennaku ekwata oba olabye ng'empewo ekafuuwa oba olabye nga tekaalidde kwegamba ng'oli saataki ku baana ekyo oyinza okuba munaye nga ye layini yo munnange egenda okuyingiza ejjana era oyongera kipolishinga otya ekyo Allah kyakuwadde oyinza okuba Hajjati gwe nga Allah yakuwa ekitone kyakufumba nereka emmere ereme kkuma ku bawakaabo olw'olumufumbako ogendeko ku street ogabire ba street children oba ogendeko mu orphanage ogabireko kwegamba mu buli kintu kyonna kyokola mu bulamu bwo noonyaamu butya Allah bwakusiimiramu kubanga at the end of the day Hajjati bino ebintu tetubikola nti twagala nnyo tusiimisa abantu nedda gwe mukululo gwo omukululo gulina kusooka gwe kusiimisa Allah wo gwe kyonna kyolamanyi kyogenda okuleka senti no njagala nzimbe kalina n'abaliddako balinjogerako njagala nkole kino ekyalo kirina okunkakasa nti nze nasoma njagala kwegamba nedda era kyovala nti nkuga kiddayo eri kumanya ddiini kumanya Katonda wo n'obanga ebintu obikola Allah kukusiima wala ne bana batebabirabye olaba example yakati abasiraamu kati kandete example kuffe ffe tulina emirimu gye tukola naye omuntu wakubuuza ova mu famire yaani ova mu famire ya Sheyinkanja kati alaba nti byokola byolina okukola ki okukola kuba jjajjaffe yaleka omukululo nti yasavinga obusiraamu yali musajja wa kisa yali musajja agaba yali musajja tatankula fitina talina nti oba nze ndi weeno kati omukululo gwe yaleka essaawa eno we don't need to explain tulina mmwe mwana mwava okubeera inspired okukola emirimu gino okuyamba abantu because tuyinayo olujegere lwe tuli tukyalwekutteko awo wennyini nzikiriza Hajjati abatuwuliza nabatulaba mbabulira akantu kano nti mu bulamu kyosiga kyokungula nti ebintu ebimu tugenda ne bannaye omwana ono mulalu bannaye omwana wange atugabaga ne bannaye Hajjati gwoli mukazi oba bwoti lwaki omwana wo lwakyali bwati nyinza okuba nga akaseera kali nga sinaakusoma ddiini yange nga nali wa ttabu nnyo kakati ng'omwana alina traits zajja akola ki kakati oyogedde ku jjajja nkanji nti bw'ogamba nti Shania Kigozi oli mu bya orphans nti oli mu kuyamba ne bano nti ye ozani ova mu family ki abaga no wanda kubanga oyo bwati bwe yakola ki kati yasiga ensigo oba oli awo n'asaba ne Allah kubanga tekikoma kukusiga busizi naye kyosiga nga kirungi saba ne Allah kiweera abaana bo n'abazzukulu kubanga ate kyangu nnyo okusangayo bazzukulu abalala abajjajja ffe nkanji nga tebalinganga mmwe kituufu kakati ebintu byonna byakusabira naye nga tuze kukira ekyokusiga ensigo nti omuntu okeera n'okola ekintu bwe kiba kirungi Hajjat nze nakkiriza kino neekolako omulimu neetunuulira obulamu bwange nti wokola ekintu ekirungi Allah akusasula nga tanaba nakutwala abantu tebakimanyi munnange akuloozaako ku bulungi bw'okola omulimu omulungi then bw'okola ekintu nga kikyamu era Allah akuloozaako ku ekyo nga tanaba nakutwala kakati we tudda ku sayidi y'omukululo nti olina okumanya nti kyonna ky'okola kigenda kusasulwako wano n'ebirala obisange kyonna ky'okola kati nga tuzeeyo ku mukyala butya bw'asobola okuleka omukululo gwe nga bwe nakugambye nti asooke yeezuula alaba amaanyi ge we gali agadeveloping naye nga kyalina okuteekako essira kwe kintu kyonna kyakola kirina okuba nga tekikontana na biragiro bya Mungu ekintu kyonna kyakola then nabadde nkyakunnyonnyola nti abakyala bamala okufumbirwa beerabirira ddala wa gyebava ekitali kituufu gwe n'obeera eno ng'omwami akugulira ebifi by'ennyama naye nga maama wo
nga y'omu kubakayanira emmere y'okukyalo oba bagenda kuziika nga gujja okusanga mu layini si kirungi. Kakati bwe tuvaawo Hajjat ne tugendako ku nzikiriza kinaliise faith obukkiriza obwo omuntu yenna n'akola omukululo alina okuba n'obukkiriza nti kino ekintu kino nkisobola nja kusobola okukikola. Thank you so much. Oleeta nniya nti kino ekintu kigendera first of all lwaki nkola ekintu kino kyengenda okukola naye n'oba n'obukkiriza kubanga nze manyi okujjukiza abantu bentera okwogerako nabo Hajjat obwongo buno obulaba bulyanga remote okwata remote n'onyiga nti njagala genda ku NTV tesobola kutwala ku bukedde kati obwongo buno ebiseera ebisinga ekintu kyoteekamu obwongo bwe the results zojja okulaba. Kakati nkubiriza abantu nti ebintu byonna by'oyagala obeere bisoboka. Egundi enjewulo yokka eri mu time rag n'ogamba nti nali njagala kubeera kino n'otuuka ekiseera n'ogamba nti nendabika nti sikyakibadde naye oba okyalina obulamu ekyengera ky'obulamu ekyengera ky'obulamu ekisinga obukulu budde Allah waba akyakuwadde obudde obw'obulamu ng'okyaliwo buli kintu kiba kikola kisoboka. Kakati ensonga endala Hajjat nga tuvuddewo awo abakyala tulinamu ebibeerabeera nze nina ebintu byenkwegombako for example nennakunoonya naye kati mulimu abakyala nga ye bw'alaba munne nga alina kyamusingako simalina bwe bakiyita nze mutakkiriza kuba Allah buli omu yamutondera ekikye. Exactly. Naye ng'omuntu ajja kuwalana buwalanyi olw'ekyo mu kifo ky'okwebuuzaako nti munnange kino gw'okikola otya. Abakyala babeera ne attitudes ezo kati attitude embi esobola okukulemesa okutuuka ku kyengera kyo. Nze nyiza okuba nga nina kyenjagala naye ate kyenjagala Shania yakirina but because saagala mulaga nti nze nzija mwebuuzeeko basaagala obwo omuntu nti abakazi bwe bakola kitegeeza kigenda kunkuumira emabega nange omukululo gwange obutaguleka naye singa nzijene nga nti Shania kino ekintu nakyo nkole ntya kino gwe wakola otya kitegeeza neezudde nti nze maybe ndi mukuweereza nange nina mu calling y'okuyamba bamulekwa for example naye ate nina omuntu gwe mmanyi Shania yakikola obulungi gwe mmanyi ngendeyo lazima mpe ku butips akikoza atya kati nange kigenda kunnyambako okuyimirizaawo ki omukululo gwange oba ontegeera bulungi. Kakati omukyala yenna ali eyo bannange ebintu biyinza okuba nga bigaziwamu nnyo naddala mu bintu by'omukululo naye omukyala olina okusooka n'otegeera kiki kye waali yagadde ensi ekujjukireko baganda bwe bakujjukireko omwami wo Hajjat tuli mu bufumbo naye ng'omwami wakuwandala olusi nga kubanga omwami asobola okwogera mu public nti bannange lilla nga muli mutima kikakasa tinsaba Allah omukyala wange amuwejjana omwami wo n'akuwaako ekyo Hajjat oyinza okuba ng'ogimaze sigambye nti tebaliyo namala omunaaza twali tumunaaza nga Allah amusaasire mwami wange oyo naye omwami we yakola ekintu buli ssaawa n'omwami we yafudde naye nsaba Allah naye bambi amusaasire naye yajjaawo mu maaso nga mukyala we tumaze omutegeka bulungi n'amuwa peeke mu kyenyi n'agamba ya Allah mukyala wange musonyiye bye yansobera mu kumanya ne mu butamanya naye bambi bameka abakola ekyo kati no Hajjat mashallah naye kati ekyo kyo kiyinza n'okujja mu kufa nti really omuntu aluma ne waba yakunyiiza atya ate obeeramu n'eddiini osonyiwanga nawe oyagala Allah akole ki omuntu aluma oli abatta abaami baabwe kyo tokimanyi najjawo omwami we waliwo abaami abajjayo bakyala baabwe ng'ayagala ebyobugagga omukyala ono alina ssente najja n'ekiruubirwa nti ono omukyala we nnaamugjawo bino byonna bigenda bbeera byansi n'abakyala bangi ate ekinneewunyisa nti abakyala ffe tulowooza ffe tugenda okusooka okufa ababi baffe balina osooka okufa n'obeerawo nga every time obeera ku mwami wo tubeerako kyotutegekera otulekedde ki oli mu kuwasa banange tolina kyewabakoledde kati bwona tulekera wano ffe tetusobola kusooka kufa I don't know why abakyala tulina mentality naye n'abaami bagiyina era mwami abeerawo naga nti kati Hajjat bannange naakulekera wano naakola otya nabo ndowooza bakimanyi bye bajja otusooka okufa
Why? I do not Nefa know. abakyala tekiba kyamaanyi tukisussa nnyo okubeera fe tuba tulowooza nga tusaasire obutamanya ndowooza naye Hajjat attitude nze nga manyi abakyala nti tulongoose attitudes zaffe tuveemu ebyo obuntuntu obwo obutakwatagana tubuviiremu ddala then omukyala era adde yalowooza atuule wansi era nze ntera okugamba abantu nti bannange ensi girabe bulabi waliwo n'eŋŋombe ennaku zino abantu gye batera okukozesa nti ofashinensi kulyanya abaana bavubuka nga bakyogera mazima ddala ofashinensi omukyala naye stressinga kwegamba neweerabira naawe omanyi abakyala tulinamu akantu akatubulamu ndowooza self love. A friend of mine one day yankyalirako ewaka kati nali mpapa nga bwati omanyi twange tugende era nga nti Hajjat ng'opapa oddawa nemugamba nti njagala gendako mu kasawuna njagala gendako mu kasitiimu njagala gendako waliwo ekifo ky'abakyala ekyeyawulidde ekiprovidinga services ezo njagala gende bamumasajingeko mbadde nkola nnyo nga neetala wano nawali nagamba kikuba naye Hajjat kyonga nti no kati ofuna obudde n'omala obudde n'ogendako mu bintu ebyo ne gym ye ng'akirabira ddala nti n'okoze eki oli mu kuyisa budde kunona na ssente like alabira ddala nga tebigasa tebirina makulu naye abakyala kubanga tebalina self love ate nga teva ku ndabirira yokka naye omukyala akeera ku makya ng'akedde kulowooza ku bbaawe namukubira essimu n'atakwata ng'ekyo y'ensonga ne buziba ng'amulinda kugamba ye nga ye kireetere kuffe bakyala bannaffe omuntu n'afuna powers ng'ayagala kubeera Sister Fatima kikyoli kyayagala obeere n'akeera n'ayambala nga ggwe ojja kusanga ne nikaabu agitaddeko ne bizinesi ez'okola zonna n'azigezaako nga buli emu efeyiringa naye ng'ayagala abeere kikyoli oluusi ne kimulemerera nadda ne ku mawulire n'atandika okugamba oyo akola ki naye nga takumanyi ebikolwa byo tabimanyi tamanyi nawosula tamanyi naye because yagomba kyoli nti sometimes abakyala twegomba naye ate ne tutamanya kuba bw'oba sister weegombye ennyamba yange kyemmanya ekibuzo kyanti sister what inspired you okwambala bwotyo sister Shania ki ekyakuinspiring okukola charity among all emirimu noga kansalewo nkole charity to me mbelivinga nti kyandibadde kyekisinga okuba ekirungi anti nkuzeeyo ku kiri bwe tugambye nti abantu okwezuula ekigambo okwezuula tebakitegeera bulungi nze sisobola kukola byokola era siyinza kukeera kumakya kufuuka Shania nga nange bw'otasobola byange era tosobola kukola byange buli omu Allah we yali amutonda nze nkakasa nti ayina puroguramu ye gye yamuleyingira gy'alina okulwaninga mu bulamu buno obw'ensi sijja kukola byokola tuyinza okufaanaganya interests kuba Allah teyatonda omuntu yalina okukola ekyo yekka naye abantu basooke beetegeere batambulire mu directions zaabwe kubanga ebbanga ly'omala Hajjat nga weetegedde togenda kwemenya gwe nga gwe omuntu buli kyogenda okukola kigenda kuba kiri mu layini y'ebyo ebintu by'olina okukola kubanga gwe wasooka ne weetegeera nti kino nze kyenjagala Hajjat mugenda kukwabya lumbe nze eddiini yange gye nasoma gye nzikiririzaamu awo tenzikirizaawo Hajjat ogenda mu mbaga nti awo nze sigendaawo Hajjat kakati banaye tulinayo kwegamba olina okusooka ne weetegeera n'okyusinga your priorities in life to be what matters wemba ndi mufumbo nti omwami wange nti abaana bange nti nze kennyini nga nze omuntu wabulimu obufumbo nti bakadde bange eddiini yange njirowoozezaako ntya enfunye ntya akasente akambeezaawo kati buli kintu ekijja nga tekiri mu layini eyo nga tekikwatagana kibeera tekikumalira biseera kiba tekikumalira biseera naye nga abakyala tufeeyo nnyo okulaba nga tuyina bye tugenda okuleka ebitwogerwako ebirungi abaana baffe balina ebintu bye balina okuba nga batulaba nga tukola nga birungi omwami wo naye abeereko eyo ng'ali wadde ayinza okuba nga waliwo percentage eyagaana naye nga waliwo gy'agaa nti eyo mashallah mukyala yes mashallah omukyala wange ekyo bakadde baffe babeeko ebintu naye mukadde wabeereyo ng'akwenyumirizaamu ng'era ayongera kusabira nti omwana oyosaba Allah ayongere omusitula kubanga sisobola kifumitiza nti bwakendeeramu bw'ati tunaabaawo tutya naye nga waliwo ne bazadde b'abantu abali eyo ng'aga nti oyo Allah ne bwazimuggyako zonna ate zibadde zigasaani omwana annemye
Hajjat olinayo essomero ly'eddiini ontwali omwana onanne omanyi bwe baba balemererwa baagala batwala mu Qur'ani naye lwaki Hajjat ekintu ekyo kiri bwe kityo by the way kiri wano Uganda mungu atusaasira olw'obutategeera okusomesa omwana eddiini it's a punishment awo wennyini inshallah katugendeko omukuwummulako tukomewo tukyali ku topiki yaffe omukululo kigwolese omukyala ali eyo Omukyala Omusiraamu every Sunday from 7 p.m. to 8 p.m. with Hajjat Shania Kigozi. Omukyala, oyagala okweyongera okuyiga obusiraamu bwo? Oyagala okusomesebwa abakugu mu ddiini era okufuna ebyokuyiga mu busiraamu bwo? Tosubwa. Program Omukyala Omusiraamu wano ku GTV ne Hajjat Shania Kigozi, Mother of Orphans. Buli lwa Sunday okuva ku ssaawa emu mpaka 2 ez'ekiro ng'oyiga okuguka era ofuna ebyokulabirako ku ngeri omukyala omusiraamu gy'asaanidde okutambula mu lugendo lw'eddiini ssaako obulamu bw'ensi wano ku GTV. Mwebale kutulaba, mwebale kutuuliza. Hajjat Sarah Kigozi kutumiddeko Allah kunkuumire ng'oli mulamu ng'olina emirembe. Haji Amidu Kigozi, my brother Sheikh Elias, tiimu ya One Umma mwenna ababeerawo ne bakyala bammwe, all our volunteers, bakyala bammwe bangamba balaba nnyo GTV, mwenna mbatumiddeko. Allah batukuumire, ffenna tukuume nga tumusaavinga. Tukyali programu yaffe Omukyala Omusiraamu. Programu eno eyakatulaba omupya nga bwe gusoose okutulaba ebeerawo buli Sunday okuva ssaawa mpaka ssaawa 2 neddibwamu ku Lwokutaano ssaawa 8 mpaka ssaawa 9 only on GTV. Nga nze kennyini presenter wamwe Hajjat Shania Kigozi, maama abamulekwa. Tubadde tukyali ku mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero nti your legacy oba omukululo. Kyetwandise nga sadaka tulijaalya mu busiraamu naye ddala omukululo kigwolese maama. Sister Fatima yatunnyonnyodde nti osobola okwezuula gwe kennyini nti ddala emikululo gyange mirungi oba mibi. Omukyala ali eyo atulaba oba omwami atulaba, wallahi buli kintu kyokola okuggyako nga obwongo bwo oli mulwadde naye oba okimanyi nti kibi. Bw'oba ogeya nnyo era ojja kwemanya nti mulimu n'abamu abeetuuma amannya nti nze ndi kino oba kino ne kino. Nze sigambako kozi oyo tammanyi. Ekigambo oyo tommanyi kye kigambo kye tugenda okwogerako. Bantu bangi musaanyizaawo families z'abantu bangi. Abawala bangi muyingiridde obufumbo bw'abantu ne busaanawo. Ng'abamu ennaku zino musiba na ku madagala naye ng'omukululo gwo gwe guli. Sister kyatugambye nti tewasobola kuuma bweleere bwo n'ogamba nti ze buli musajja anajjanga buli anaakola kikuwe mukululo gwo gwolese. Wallahi ne woonoofa oba ofudde obulwadde bw'ofudde bwonna nga bwavako ogwo omukululo gwo bye bantu bye bagenda okwogerako. Abantu babeera mu kuziika kw'abantu naye ng'obwama buli eyo buvuuvuuma. Kati ensi eyo noonese social media yajja abantu nga ebintu ebyo byonna by'ozzookola abasinga kati mostly abantu abali famous babigenda babikomyawo. Olinayo video gye wakola ng'okkakkanya abantu bagikomyawo. Olinayo ebirungi bye wakola byonna Hussein Kyanjo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akusaasira kuwejjana. Bingi bye bakomezzaawo omwami oyo ebigambo byazze ng'ayogera ebirungi byazaakolera abantu bazze babikomyawo nga birungi. Kati gwe weetunulemu ng'omuntu tubuulire omukululo gwo guli ki nga Allah subhanahu wa ta'ala tannakunona and it's not too late. Nze always ngamba abantu obudde tebunnatuyitako tusobola okukola tawuba anytime fena ddala abakyala basiraamu okyasobola okukyusa embeera zo n'omanya nti emikwano gye nnyina si mirungi n'okyusa ssaako y'emikwano gyo gyonna lwalwo we natuuka nendeka buli muntu yenna gwe mmanyi nti nno tangattako ne mbajja mu bulamu bwange n'ensembeza abantu abalungi mu bulamu bwange era ogenda olanga nawe obulamu bwo obutandika okubeera nga bulungi. Bagamba bagana nti mbulya gw'oyita naye kubuulira empisa ze.
trust me wonoowangalira mu baana abaclubinga ne wonooba oyambala hijab ojja tuuka ogijjengako ekiro ogenda oclubinge Allah ayinza okukusaasira n'akulekera esswala naye awo omutima gwe gutwe gugenda gwonooneka tayimu netuuka nti kale omwana oyo yali ayambala jilibaabu naye agenza okufa nga mukunami ddala ogwo gwe mukululo omutuufu gw'oyagala okubeera nga bagambako abakyala bangi obufumbo abaami baffe okutugattako kitutadde wala nnyo n'oleka obuvunaanyizibwa ewaka naawe n'oyagala okole revenge naawe ofune omwami omulala naye nga noye mu bufumbo wano bw'oli tovuddeewo bagenda kwogerako ebyo byonna abantu babiraba omuze omubi ebiseera ebisinga Allah akubikira n'akubikira naye tayimu etuuka n'obikuka so mukululo ki gwe gwolese soko kyebuuze muli baana kibolekedde edduniya kyekigenda okukozgebwako teri muntu ageya mwana bageya bazadde ba mwana oyo nami sister tubadde tukyali ku nsonga y'okubeera nti omukululo ki gwolese naye njagala nzireko ku kintu ky'abantu abajajinga bannaabwe omanyi ogenze n'oyogera akantu nti wakeera ku makya n'okyusa abantu kakati waliwo nno n'abantu bo nga ate ffe tulowooza balungi naye nga ate batumalamu amaanyi nga bwakulaba abantu nno bayiwe bagabana ejjana era bagabana omuliro anti oyo ate we basanga ffe abambala bwe tuti bamanyi ndoza tuli bamalayika tulina ebifo wetugenda ffe wetuli bamanyi tosobola kukola nsobi bamanyi olina kubeera perfect ate we basanga ffe abakyali bwe tuti balabira ddala nti ffe we live in a world nti n'omuntu omwekengera n'ogamba tokuba kifaananyi kyo ng'otyo gamba ono agenda kuswaza busiraamu kuba bataswaziza gwe yakwendinga nti tewali amanyi Hajjat Shania naye ekifaananyi ki kyendabika so abakyala nembakubiriza twezzengamu nnyo amaanyi nze Hajjat nina ekintu kyesitakiririzaamu simanyi gwe bw'okiraba omuntu n'akeera ku makya n'abeera ku social media n'ateekako oluyombo ng'alina omuntu gw'ataakinga nti oba tugeze seeka yayogedde bw'ati oli n'avaayo n'amugaa nti nedda oyo talina bye yasomerawa ne byalamula atuwatya fatuwatabitegeera alina n'essimu y'omuntu oyo naye thank you so much asobola omunonya n'amugaa era bayira wenze singa nali nsobola okwogerako nabo baseeka abo nali bagambye awantu awo bakyuseewo kubanga omuntu anaayagala munnaakyuse nere ng'ayagala mpeera Allah azimuwe tagenda kunsanga awo ajja kunnoonya ajja physically antuukeko angambe nti munnange wantu wano ndaba waseeredde naye nyinza okuba nze ate abitegeera mpa ku bujulizi kino kyokola kyekituufu kagwegama awo Omusiraamu tulina steps z'okwatulira omuntu ogenda otuuka omumwatulira publicly nga kisusse kakati lwaki era mulundi ensonga endala lwaki nkivumirira nti Hajjat bane tuwagalize tufune bw'oba olaba nti ndi ku kikyamu gwe jjana gy'oli mu kunoonya nze gw'ogiraga nti nze ndi wa muliro nange njagaliza ejjana jangu nga nti sisita ekintu kino kyokola ndaba kintu kino kikola mu bukyamu si kituufu okusinziira wano na wano Allah yatugamba bwati ne bwati mbadde nsaba okyuse bwewanga ddala kituufu okola ki oyagala ejjana naye omuntu n'afiira ku munne kati n'abakyala eyo beemalamu nnyo amaanyi n'osanga munnaabwe ng'alina akantu kaakola n'enfo ky'okumutuukirira nti nedda munnange oba nange nali kumwe n'embeera nze waliwo akawala kakwano kange baami naye lwako akato ku nze naye tekanaba kwebikkirira naye kyekalina Allah kyakyakawadde bw'aba atambula mu nsawo ye ekinaasala kyasoosaamu oba eswale musanzeewo mikwano gyange mwenda neswala temuyitako abanehijabu oba bikinga atekako hijabu ye nga ajjawo eswala Mungu saba abasaasire bambi abaana ne tahajjud masajimisi nga nenyamba Allah tanamisa naye gwe ng'ova eno ne jangu ng'omwagazisa Hajjat ffenna twemanyi gye tuva tewaliyo Allah gwe yatonda nti wajja bwoti era abakulabako ku biseera ebyo nga nenikabu tudatandika giteekako baakulabako n'abaatulabako naffe mu mbeera ze twalimu baatulabako naye ojja Allah gyako mukuwa obuwangaazi n'okusomako n'ojja ng'ofumiitiriza Mungu n'akusaasira bingi ebigenda bikola ki bikyuka
olwaliro ojja kulaba omuwala oyo ayambala akasikaati ako wallahi nga bukeera ku makya nga teyayambala hijab nga bw'ogyambadde nga bw'eri complete kyokka ng'ate gwe abadde alowooza nti nze nakimala kati nakimala kwegamba nze mashallah Hajjat ne bakusanga sabala akikutaase ng'ate kati gwayo ebikulu kaakati abakyala mu kifo ky'okwogera ku bakyala bannaffe obuyizaabwe tubaleete tubasembeze tubaagazise tubasomese kubanga ndaba ekyo kyosinga n'okugyamu empeera dhani okugaa nti oyo tulina gye twasaalirako abakyala abo nsaba Allah abasaasire bambi kati nga wano wankyaza bwoti we tutuuka mu swala ekigere takimpa anti nze ndi bwereere anti tolina socks lwaki ozenga tolina socks kwegamba nga bakulabira naye nakibuulirako seeka waffe atusomesa eddiini ku masigidi waffe nagamba nedda si buli muntu nti kumulaba nti ayambadde bwati nti aba yasoma n'ategeera gamba tugenda kuspraidinga tutya ddaawa legasi gy'oyogerako ogiraba kyekyo ekintu kyokola negamba nti sister dress eyo eraga figa y'omwami wo next time alisulako kijala bibi figa ebirebe nga tekola ki eyo gye bayita ddaawa wembanziza nekigamba privately you will be happy bw'onookeera n'oyambala hijabu eyo n'oveewako omwami wo n'akulaba nga hijabu nnene okimanyi ogenda kusanyuka gwe kennyini leero Fatima mashallah olugoye lw'oyagadde lunyumidde teri mwami atayagala mukyala we bika figa ye kuba eba ya mwami wo kati omwami ono waanaasanyuka ogenda kusanyukira nze oba okitegeera Allah ne wakeera nanzija mu dduniya ekyo kintu oyinza obutakyerabira gwe mukulu guli gw'ogambye ogamba sister Shania yanzija kwambala empale nali nga ntambula emikono gyange giri bweru omutwe gwange guli bweru nambuulya omukyalo oyo Allah amusaasire yanjigiriza hijabu you understand ogwo gwe mukululo dhani okulaba obunafu bwange n'ogamba TikTok yajja I hate TikTok n'ogamba nti ngenda kutaaginga buli muntu yonna anti nsanze ono omuwala teyeebikiridde Hajjat Shania musanze tataddeko kakaya naye ng'oluusi newonsanze waawe sitataddeeko kakaaya nyina obulwadde oba nfunye obuzibu ne banzijako akakaya n'okikozesanga advantage n'okwata vidiyo n'otandika ogitambuza n'otaaginga ogwo gwe mukulu ogugenda okwogebwako Hajjat njagala nkubulira akantu kano akalala abakyala balina okweyagala kinaliise self love bw'okimanyi nti waliyo abaami abatayagala bakyala baabwe kwambala nga bw'oyambadde okkiriziganya nange era nga ye ayagala Hajjat kashamanyi omwami we yamwambula nga ayambala nga nze namugamba nze figa gy'olina mikwano gyange balina okulaba nti nange nina omukyala wallahi namugjamu namwambula astagfirullah naye njagala kuzzayo wali nti omukyala buli we weetegeera naawe ne weeyagaliza nti yesu omwami wange tayagala neebikke ayagala oba nyambale busikati bwange oba ayagala nyambale ntya naye at the end of the day nze ngenda kumusisinkana nga tuli babiri ampolereze wa Allah wange lwaki nze seetereeza nze nga nze namugyo Faatuma Allah wange anjagaza ki omwami wa ate no munnange n'ekirala kubanga nze nsanga nnyo abakyala nga banga Hajjat abaami baffe tebatukkiriza kwambala bintu ebyo binene biki naye munnange naye oyo abatakwagala nze nina n'ekirala kye nategeera Hajjat omwami wo gwe nniyayo bw'etuula ne kugamba sometimes baagala tukola ebitusanyusa Hajjat let me make this point rich home omwami wo gwe bw'okola ebintu ng'obikola lilla kusanyusa Allah wo Allah akugondeza omwami n'atandika okutegeera n'ayagala ebyo gwe byokola hakkani naye ebyo ebintu babikola nnyo kubanga nabo muli bakyali bwe bati tebeekakasa naye wookera ku makya n'ogaa nti n'omubulira obulungi obukirimu mukyala kyasobola okugamba omwami we nti ddala ennyambala eno bwe nnyambala figa yange kale lesa ashumu nti abasajja bansumbuwa gyentambula figa yange buli weerabika bansumbuwa naye bwe nnyambala ebinene mwami kyayagala omukyala waayise bodde wabweru to be honest ababisapootinga kubanga tebamanyi repercussions zaabyo tebamanyi results zaabyo naye we batuuka ekiseera nga abakyala babatutte
kubanga Hajjat bannange si kyangu kyakusanga baboda nakusiiya oyo naye abamukalu abamugumu salamu aleikum wa rahmatullah ajja kuwa kasalamu so abakyala nze nzirayo ku kiri nti omukyala bw'osooka naawe ne weeyagala gwe nga ggwe n'omanya nti kino nina kikola bwenti kino nina kikola bwenti kino nina kikola bwenti omwami wo ebbanga ly'omala nga tokola byakumujembera na byakumujooga omwami wo ajja kujja afiitingemu ebyo ebintu by'okola ajja kuwayo scenario eno njogera kubanga ge mazima agantuukako nze nali mukyala nga ntambula nnyo nga nnoonya ssente nnyo nno Hajjat naye olunaku lumu nakeera ku makya waliwo scenario yasooka okujjawo yali ku mwana wange bwe yeekoona akagere nkyogera nnyo mu bakyala bembeera nabo bwe yajja ng'omwana w'omanyi bw'asansabaga twali tutuddira omukyala yali abalabirira naye nze teyajja wange yagenda wa mukyala oli that was a wake up call for me neŋŋamba ekimala kimala omwana talina bondi nange naye omwami wange yasooka okubeera shocked nti nze nvudde mu bintu bya safaari ebintu by'okunoonya ssente ntudde waka yasooka n'abantu b'omukazi bamukoze ekyo baba muloozi oba aliko ekitali kituufu oba kwegamba nga takikkiriza kubanga nga amanyi ng'omukazi ali too aggressive naye namugamba ngenda kutuula waka atera ngenda kutandika kukolera waka nga takikkiriza omwezi gumu ebiri mu mwaka kati ndi myaka ndowooza ngenda nga ntudde waka nga wenkolera naye abakyala kano njagala bakategeere mu mbeera y'omukululo Hajjat Allah agenda tubuuza nnyo ku bantu be twalonda hadithi namba tagenda tubuuza ssente ze tulese ku akawunti bantu be twalonda agenda kutubuuza ku baami baffe ku baana baffe ku bantu kwegamba omukyala yenna ayagala okuleka omukululo omulungi asooke atandikire wano waali mu maka ge kijja kuvaawo kigere nga kikola ki nze kati obulungi bwensi obumu bwe naakaloozaako kubanga era nange siraba kipafekitinga nnyo naye obulungi bwe naakalooza mu kubeera nti keera ku mukya netwala omwana wange ku ssomero nengera akaseera ne muzza ne mmanya nti kaakati avumye munne ne mustopinga ne mmanya nti kaakati yeebasa atya yalidde ki nendowooza ku kino nendowooza ku kiri nendaba kino bwe kitambula nendaba kiri bwe kitambula kimpadde nnyo emirembe nga nsobola okusigala awo awaka wange nga wentambuliza ebintu byonna akanaasembayo oba oli awo njagala kwogerako briefly kana akatabo bwe nali nkawandiika bakayita your life your legacy obulamu bwo gwe mukululo gwo indeed Hajjat bwe weeyisa kyetugenda okwogerako tugamba oli Hajjat yali yesiba nikabu naye ng'avuma nnyo abantu ku social media Mungu akutaase nti ogamba oli Hajjat yali bw'otambuza obulamu bwo day in day out abaana bye bagenda okumisingako no tonnagenda woba ogenda ku Hajjat Shania Kigozi ki ekijja mu bwongo bwo mama bamulekwa haiwa naye owange nzonjukirako ki kubanga ate bwe tujja genda tukisusse nnyo boogera ku Namugifu Atuma nga towaayiriza tuli maaso ga kamera manyi kimu nti nno obeerawo ku lw'abakyala you train women or you inspire them ofuula nti nno obulamu bw'omukyala munno bonna bukyuka obazaamu amanyi kyekinzijira Mungu nsaba byonna bitukumire byatuwadde ebyo abitulage ku lunaku luli efuuke ennamuzi yaffe ya Rabbi kakati mu kitabo kino kyembadde nnyonnyola your life your legacy indeed obulamu bwo eno njagala ebeere wake up call for everyone Hajjat naffe Allah bakiwaddeko twongere tumusabe akitunywereze nti obulamu bw'engeri gy'obutambuzaamu kyekyo kye tugenda okujjukira omwami wo gwe ky'omuyisaamu kyagenda okujjukirako nti bw'onaakajaga nti akakazi ako nkawonye oba alina byanaakumisingako abaana balina bina banaakumisingako oba nti obadde togasa omukozi gwokozesa ewaka abo ababakozesa akwogerako ki ebbanga lyamala nga waali kubanga agenze baganda bo taata wo society gy'owangaliramu kiki kye bakumanyiiko nsaba Allah ow'ekitiibwa kkiriza ntumireko ku mama wange anzaala Hajjat Nalubega Hadija nkwagala nnyo nsaba Mungu akunjagalira kumpangaaliza kumpeera ebirungi taata wange Haji Hussein Kintu nkwagala nnyo my best friend nkwagala nnyo nakula nnyo ne taata wange nabeeranga briefcase ebbanga lyonna ntumiddeko nnyo ku baana bange Swalha atera nnyo okuŋŋamba nti mami when I grow up I want to be like you and I usually tell her no I want you to be better I want you to
to bring out the best version of myself. Nsaba Allah atuwe abaana abalongoofu. Hajjat nkwebazaako ensusso. Tuneebe kamera nali sibimanyi nnyo. Naye gy'ompalaba ondeeta eventually ndowooza ajja kumala mbimanyiire. Nsaba Allah akunjagalire. Abatuwuliza mwenna nsaba Allah tusinkanye mu jjana kisinga obulungi era ekyo kye tuyina okusinga okukolerera. Allahumma amin. Tweyanziza nnyo Sister Fatima. Kyenyiza osembayo bagamba abakyala bannange mwenna abandaba omukululo gwo gutambulira nnyo ku mikwano gyo. Tunuulira emikwano gy'olina omanye biki bye bakugattako. Omukwano ogukugudrivinga kukakkanya bantu, kuvuma bantu, kubba baami b'abantu, kukusaanyawo baana b'abandi guleke. Kyusa sako emikwano olabe nga olwangala n'abantu abagenda okuyambako okuleka omukululo omutuufu. Omukwano ogugamba noba vaayo omusajja lwaki akujooga ki ekigenda okuddako mu bulamu bwo. Ffenna bazadde baffe bonna bafumbidde mu bugubi, bafumbidde mu kugumiikiriza okuva ku bajjajja bedda up to now. Era w'onoosanga maama omulungi ajja agamba nze nga nagumira kitaawo siriiwo. Mikwano egyo gikola kinene nnyo ku mikululo gyaffe. Mwebale kutuwuliriza, mwebale kutulaba, mwebale kwekuumira ku GTV. Koze ne brother Umar ku kamera. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Tusinkane ku Sunday ejja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.